Haleluya. Amen. Oluganda Mukama yeebazibwe. Amina. Tubalamusizaako bamikwano mwenna gye musinzira okutulaba saasiddeko mwenna abali mu Middle East okusingira ddala bambi abantu abali mu Abu Dhabi olw'ebyo ebigenda mu maaso bye tulaba okuba nti babaguddeko olutalo okuba nti buli muddugavu yenna takyayagalwayo abakwata ne abasiba abaloba ne babatika ne muddeeka bwe mbiwulira bityo oddawa ku Uganda ennaku zino eri kukanayo cyane akasana kye Uganda singa akanako bulijjo ngamba mu nsawo yewaka kituufu naye kati olaba aba wagenda okuyiiya ne batakugumiikiriza kufuna kantu kokomawo nako waka kiba kibi baba tebakoze bulungi tubasaasiddeko era tubasabirako Mukama ateerewo ebyekisa usosoze mu kale buveewo n'ebiri South Africa si birungi namwe nabambi buli omu gyali mumbeera mwoyi tekyakusomooza tukugumya nti ddamu amaanyi Mr. Solutions sayinza okulaba kale naye amanya buggwali amanya nze Kayibwa Robertson. Okay. Sayinza okulaba nange nsanza okubasanga yebaleko emirimu nkwasaganya kale kati omulamu olwaleero nga sinagutuukako njagadde osooka okwebaza abawagizi ba Yesu Kristo ku lwa munyenyeyaka mwebale kutulaba n'okutuwagira mwebale mwenna abayambako ministry okutambula mukola kikulu abatubwira ku data obuntu buno si bwangu kubanga so bubaterayo nga tewaliiwo ki sponsorship eyo gye mutaddewo Mukama akibabalire n'ekirala walwadde abambuuza ku nnamba y'omuzimbi ngenda gibasomera Mukama yamugulidde essimu ya WhatsApp for the first time. Amina anti bwe kintu kiba ku first time bwe kiri kakati nangamba no olina omulimo gw'ojjinjigiriza ne mugawo nyini w'ogiguze tovaawo nga tebagikuyigiriza kale ennamba y'omwami ono nsamba Mike eri 0775 anamwemu mbadde waluli mu luzungu okay 41 3494 eri 0775 anamwemu 349 esimu eri ku WhatsApp buuza omwami oyo kyonna kyoyagala kubikwategana n'okuzimba agenda kuddamu ate era kukolere Mukama abawe nnyo omukisa okutandikirawo leero Mr. Solutions tuyina kyenjagala twogereko era nga si kirala kintu kino kikulu ate nno nnyo kikulu kitya waliwo sayidi emu ekkiriza mu bufumbo okubeera n'empeta abalala sayidi endala ekiwakanya ekituufu kyekiriwa era lwaki omuntu walibadde weetaaga okuteekebwako empeta ng'ofumbiddwa era obufumbo bugasaani ku bantu ababiri abo ababeera babukoleddwako kuba babutuuseeko obufumbo bwani ku mukazi n'omusajja era butugasaaki empeta wa wejjira ebintu ebyo abantu bibalumya omutwe ekisembayo mu ebyo njagala kugamba lumu gwe omalirize bwe mbanga nali musiraamu ate nendokoka naye nga tulokose ne famire yange eri nga baatuwoowa era ne batugatta ne tukola embaga nali mu Katuliki nenkola bwentyo oba mu Seventh Day oba mu Kristaayo mu ngeri eyo ne balugenda mu chaachi ne batugatta ne batayako empeta ne tufuna obufumbo obutukuvu kati ne tulokoka mbani n'okuddamu okukola embaga omulundi ogwokubiri no mu bulokole oba eri gye mba nava kiba kyaggwa nga nsigala ngenda ki na Kristo wange mu maaso. Okay. Mukama yebazibwe mwenna abatulaba abatuuliza abatwagala n'abatwala for the first time. Thank you very much for watching and continue subscribing. Recommend this channel to your friends, to your neighbors, to your relatives kubanga it's so beneficial and educative. Tugenda kufunamu bingi. Kakati obufumbo bwani. Obufumbo. Tutandise na mpeta. Empeta eyo. N'obufumbo. Bwani. Kakati. Empeta. Kabonero ka bufumbo. Kabonero. Nga bw'owulidde nti kabonero. Kabonero ako mu church y'Abakristaayo y'Abalokole y'aba Seventh Day y'Abakatuliki no matter the church but the church bakusaako empeta. That's number. Abasiraamu bano bateekako empeta oba tebakola mbado.
babassaako empeta. Bw'ogenda mu basiraamu empeta ebeera ki? Ebeerayo. Bw'ogenda mu kinnansi obufumbo bw'ekinnansi nayo gyeri empeta weeri. Bw'ogenda obwa gavumenti empeta ekola etya? Eruma. This is godly. Kyabwa Katonda. Kyabwa sitaani. Si kyabwa sitaani. Era sitaani takyagalira ddala ekyo ekigambo empeta obufumbo. Tayagala kigambo kye bayita marriage. Takyagala. That's number M. Era kikkirizibwa buli wamu. Empeta eno nagambye kabonero akalaga ekiri ku mitima gyammwe. Bani. Kabonero ka mukwano eri mu abaagalana nti mmwe kummwe laavu yammwe teyina kkomo, teyina ntandikwa, teyina nkomerero. Ngera empeta bweri. Ngera empeta bweri ojja yasaako teyina weetandikira, teyina weekoma. Empeta ebajambaza ku lugalo luno. Ye by the way lwaki? Olugalo luno. Luno oluddirira luno. Oluddirira Naswi. Kasembayi. Olugalo luno. Olugalo luno. Lwaki kubateeka? Kwe kuli ndoza lwe lugalo lwokko kuli omusigo gugenda straight ku mutima. Yes, bono kibuzaako omuntu majja kikunyonnyola. Naye nga luno olugalo kwe kuli omusigo gugenda straight ku mutima. Omukwano oli bwagamba I love you akubira omutima nti ondi mu mutima. Okitegeera? Omutima guno kambanyunyako akatontono. Lwaki omutima guno gwanjawulo kujja emitima gye tukuba mu bitabo? Bwe twali tusoma batukubiranga omutima ate tegulinga guno gwatukubira ogwa laavu. Byanjawulo. Naye omuntu omu yaŋŋamba baddira ekitundu eky'omutima gwo ne basalako. Ne baddira ekitundu ky'omutima gwange ne basalako ne bagatta ne gufuuka omutima gumu. So there are two people having one heart. Nga binyuma. Okiraba? Kati buli wogamba I love you, you are making a promise. Oba okola ekirayiro n'omutima gw'omuntu. You have to respect that. That is number M. Number 2. Empeta eno kabonero akalaga nti gwe wafumbirwa watwalibwa watekeni. Bwemba sigirina abantu abakuŋŋaana nga bantwala tebamala okuba abajulirwa nti bantwala. Ekisookera ddala kiri kimu. Abantu abo abalonga bakutwala si boogenda okubeeramu bokka. Otambula ogenda eggulu, ab'eggulu bajja ku mukolo gwo. Ogenda e Kenya naye buli muntu alaba kano nga she's married. Ne waliwo bazirina wadde nga sibali bafumbo. Kaakati era za kiwaani. Era omusanga agigyeko agitadde mu nsawo, era omusanga aginoonya empeta yange. Empeta eno tevaako. Ate abazijjako nga tebagala bamanye nti bafumbirwa. Anti era bayiraako ensonga tebagala bamanye. Naye ensonga entuufu terina kuvaako. Osegeera? That is number 2. Number 3. Empeta eno ya makulu nnyo. Gatya. Empeta eno ke kabonero k'obufumbo bwo. Inti buli wenkulaba n'empeta. Like I get to ask, ani gwe wafumbirwa? Era abalina kuba musajja. Okitegeera? Abakyala sisuubira nti ba homosexual nabo bambala empeta. Tebambala. Kyentegeeza omusajja alina kuba nga yawasa mukazi. Okuba n'empeta. Yes. N'omukazi yafumbirwa ani? Musajja. Kati sitaani naye kyavudde akyetera mu basajja n'abasajja abeewasa nabo bateekeko kuba nabo mbala baziteekako. Kaakati abo baziteekako za kiwaani. Za kiwaani. Naye nga empeta n'obufumbo tebyawukana. Era oyo agamba nedda empeta yakinze mba nakwagala mutima. Yesu wanjagala mutima. Kiringa bw'olaba nti kale kiba kituufu. Empeta eno si yeekuuma obufumbo wabula yeraga obufumbo. Kaakati kibanga bw'ogamba nze nalokoka naye nalokokera mu mutima. Ki kyotayagala balabe kungulu ekyo. Okungulu yo lwaki se walokoka? Lwaki munda walokolayo kungulu ne watalokoka? Waliwo kyokweka. Olaba byogera kirala ate kaakati n'empeta eno bweto bweri bw'oba wafumbirwa ki kyokweka lwaki toyagala kwambala mpeta? Ekiraba? Wasa toyagala wafumbirwa toyagala. Gwe wafumbirwa bamukukaka oba? Lwalinayo omulala gw'oyagala okuwasa. Ne bw'oba omwagala abasiraamu bawasa bameka? Bana be bamanyi. Naye kanjogere wano nze wensinga okutegeera mu bakristaayo.
bw'obanga oli mu Kristaayo ng'ogobera Christ omugole ali atya omu era Yesu akomawo kulona ekkanisa etya emu kaakati gwe bino ebisigadde gwe byononyeza nze newe mbasambadde empeta y'empeta eyamba ki ebyo ojja bibuuza Yesu bw'oliba ofunye omukisa ogubuuza kubanga si buli omuntu ajja kubuuza so Yesu tebamubuuza bibuuzo era bamubuuza mbalaba wano ku nsi gwe Yesu yani ndi mubuuza ani yakuwa ani agamba nti olituukayo omubuuza ye bw'onooba otuusa ani anaakuwa akakisa obuuze otegeera so obufumbo n'empeta tosobola byawula however empeta si yetegeeza obufumbo si yekuuma obufumbo akuuma obufumbo yeggwe nti osooka n'oyagala omuntu mu mutima gwo bw'omwagala kati okumulaga ng'akabonero nti nfumbiddwa ggwe ne bakusaako empeta okujjukiza neyanziza obufumbo buno butuyamba ki era bwani obufumbo bwa ffenna obufumbo mulimo gwa Katonda okusingira ddala si gwammwe mulimo gwa Katonda ate gute kyentegeeza you get married to a man si kuzaala kwokka wabula Katonda abagattamu ababiri mutuukirize omulimo gwe anti ogw'okuzaala nedda okuzaala si gwe mulimo ogwo gwokka mulimo kisebe it's just kati okuzaala gwe n'ofuna abaana ge magoba agava mu kukola omulimo gwa Katonda omulimu gwa Mukama gwe gukolera mu kumala okufumba kaakati a man is not complete when he is alone. Even a woman is not complete. Lwaki bagamba mufuuse omuntu omu? Because God works in oneness, but he has three. Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But we as Bible tugamba sinza Katonda omu era omwagala ki? Omwagala nnyo omwagaliranga ddala. Kati bano basatu bakola omuntu atya? Gwe toli mulamba okujjako ng'ofunye omuntu ono nanzijuza n'akujjuza ogwo mulimo gwa Katonda. To be full, you to be full is the work of God. Second, a man is next to God. Man nti gwe omusajja awulira okuva eri Katonda, okuva eri Yesu. Yesu message agiwa musajja, message omwami bw'agiwa omukyala tekomaawo, olina okuyigiriza abaana Bible egamba etya mu Proverbs nti abaana mugondere bazadde bammwe, ennaku zammwe ziba nnyingi mu nsi. Lwaki? Nti mwe muli bakatonda abatono. Otegeera gwe ne bw'onoogaggawa naye abazadde bo nga tobawadde kitiibwa, ennaku zo zijja kuba ntono, ojja kufa totuuse. Okiraba nti you a woman nawe olina omutemwa gwo, you have to respect your husband. Omwami wo olina omussaamu ekitiibwa. Wulire obufunyaza bawo omwami. You have to love your wife as Jesus loved the church. Omusajja alina okwagala mukazi we nga Yesu bwe kanisa. Ebiseera ebisinga abasajja bebasinga okwagala abakyala. Bakazi. Yes. Kazi basinga okwagala abasajja. Lwaki kiri bwe kityo? Omusajja Bible gamba alaba omukyala anaaganja. Saana alaba omwami. It's a man to look for a wife. Yesu ye yajja atunoonya, si ffe twali tumunoonya. Kyava agamba nti si mmwe mwannonda mmwe, nze nabalonda nze. Kati omwami alina okukulonda. Omwami bw'akulonda aba akwagala nnyo kubanga yajjirira ggwe. Kati aba akulonze mu bangi. Kati omulimu gwa Katonda, you to produce, it is a work of God. But what you're producing is a beneficial. Oyina okujjuza. Lwaki? Nti omulimu gugenda mu maaso. Omulimu gwa Katonda ogw'okutonda. Nti okutonda okwo mulimu ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyo kyosomesa abaana bayige. Love. God wants love to be to everyone. How are we spreading this love of God? You owasa, nozaala, nosomesa, noyigiriza, mutyenga Katonda, musabenga, mugendenga ku church. Omwana bw'akula naye n'akola ekintu kye kimu. Otegeera? This thing is gradual. Naye ate nga kikola. Kanti kunyonye bwena.
mu America balina omuntu gwe baagala okubega mu nsi emu yali mukulu mu president ne bamusindikira ne basindikayo omuwala n'amalayo okumala emyaka 30 asatu n'abeerayo n'afumbirwayo n'azaala omwana ne bamutendeka n'agenda mu maka g'oyo omukulembeze gwe baagala okubega for 50 years nga bakola olukwe lwa kufuna muntu oyo. Yes. Kati ne Katonda kyakola nti kino ekintu kitandika mpola. Kitandikira wali kati mu maka. Me to marry you. Katonda baake enteekateeka. Katonda ayinza okuba nga ayagala Samuel. Naye nga awatagawo okubaawo ani Kaana ne Elukana baawe. Nti twetaaga Yesu ne tulina okubaawo Maliya ne Yosefu. Maliya alinga atalina nnyo makulu kubanga ffe tulina Yesu waffe naye ate Maliya yazaala ani? Yosefu ayinza okuba atalina nnyo makulu kubanga olubuto lwali lwa Mwoyo Mutukuvu naye ate Yosefu yali alina okwirabira Maliya ng'alina ki? Olubuto. Kati ffe okubaawo ffe okubanga twogera amawulire amalungi mulimo gwa Katonda naye ng'ayita mu bana abantu bazadde baffe. Kati wagwe mukulu amakulu gw'obufumbo. Okiraba? Yeah, nkitegedde. Nayanza. Kansabe nti n'abala bakitegedde nganzi obufumbo bwa makulu. It's so godly. Eri okusingira ddala okusinga ne kuffe wabula eri Katonda. Kitugwanira yenna atuusizza mu myaka egifumbirwa n'okituukiriza. Dani okutuuka mu myaka egifumbirwa n'oyendawo bwenzi. By the way, obufumbo church. It is a church. Inti before tewaliwo church tewaliwo makanisa nga bwe tugalina kati naye bwe wabeeranga ne mukyalawo ng'eye kanisa nga musabira waka mu Katonda alina okuleeta message agiwa omwami abuulire enjiri mu maka. Kati Katonda yatuleetera covid tuddeyo kunona eri tuve ku by'okugenda obugenzi kanisa wabula abazadde bakole omulimu gwabwe basomesa abaana. Yes, we go back to the first church as it was. Nekati gwe weerabemu gwandaba oba gwatuwuliriza osabisa abaana oba balinziza church lweriddamu wewe nnyini osaba oba olinze church baziggala ulira ne bagamba okusaba kwavaawo kiki anti amakanisa bagaggala tebaggalawo okusaba baggalawo bizimbe church esobola okubeera ewaka church yegwe don't go to church, be the church. Kiwulidde buli muntu kikugwanira okubeera ng'osabira ewaka eri tukuŋŋaanirayo bukuŋŋaanizi nga ku Bayibuli wayogera nti kyasajja okuŋŋaanako abooluganda ne mwemanya ne mukubira wamu ettendo ne musinziza wamu. So n'obukulu bw'ensonga eyo tutegedde amakulu g'empeta gatuyambako ng'akabonero okutwawula kw'abo abatannaba kafuna nti batwatwalibwa. Kale bwe abadde agijjako n'oyingira mu loogi kyokola kifu. Bw'osalawo okufumbirwa oba okuwasa obeera weewaddeyo n'omanya nti obufumbo kwewaayo nno eri omuntu oyo gwobeera osazeewo. Obufumbo ye foundation ye foundation ya buli kimu. Obufumbo marriage oba family kubanga bw'ofumbirwa okola family. Sitaani alwana nnyo family eveewo. Family bw'evaawo gwe tojja kugenda mu kanisa. Family bw'evaawo taata tajja kulabira abaana ajja kulanga miyayo babbe ku kyalo. Bwe babba ku kyalo ensi bajja kubba abantu mu kitundu kati awo bajja kuzimba amakomera olaba eggwanga bezimba amakomera nga nekiva kuki taata wakataliiwo kati taata takoze bulimo gwe ekkanisa egudde omwana tajja kufuna kumubuulirwa ajja kwendera mu kkanisa asuula abantu bangi abawala oba abavubuka kati bagenda abalala babbi abalala bakoze batya batandise okuyiga obutemu kati ebyo byonna biba bisanyusa sitaani. Kale nga tumaliriza abalokole mu abalokoka okubanga twakkiriza Yesu Kristo kitukakatako okugoberera obutukuvu n'obutuukirivu bwonna era ne tutambulira mu nnono za Kristo Yesu kubanga ekyo kye kimusanyusa. Obwenzi tetulina magoba ge tubujjamu wabula ate twongera ebizibu. Kale gw'omukyala baatulabuddeko bw'obanga ofunye omuntu kugamba okuwasa
tobuuza bibuuzo bingi na kubuuza mukama aliwo ansa mukama gyagaba ereeta emirembe era ojja kugiwuira ng'eyawukana bw'agyeta tebaako bibuuzo birala totunulira bugagga bwa muntu anaakuwasa kikakatako okufumbirwa nga toweerobozza Katonda muntu gwaleese tufumbirwa abakyala tuve mu bya kirasi za nasoma tuve mu bya kirasi nasoma nange nena kufumbirwa yasoma oyinza oba wasoma wafuna mukisanga bawa agenda okuwasa yete yagufuna waliwo omuntu omwe yaŋŋamba nti naye tuwasoma kituufu naye nze wenawa wakuwasa ate nange sigenda kukola ssomero nti noonya teacher asomasa mu ssomero lyange kati ekyo kizizaamu abaagi nemanya ndi wakufumbirwa kale bamikwano mukama abatuwera omukisa tujjukire nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu ate waali mulamu buli amusaba amuwa teri gwatawa kasita weewaayo n'omukkiriza nti yasinga sitaani amaanyi kale bamikwano Mr. Solson akatalekeka otusibule ku bantu kakati akasembayo ffenna abantu mukama atwagala kyenkanyi naye engeri gye bwewaayo yegenda okukuleetera okufuna ebyo by'oluubirira okukkiriza kwo mu Katonda kwe kugenda okumuleetera okukola byoyagala naye bw'onooba nga tomukkiriza nga tomuwadde mwaganya tagenda kukola omuntu yenna olina akakisa kati ng'olina akakisa fumbirwa wasa mukama ajja kuwa omukisa kakati abalala kirase tutawaanya oli mumpi nnyo weetadde ku mukazi omuwanvu gwe ne bwakufuna bwata ogamba akulengezza takulengezza muwanvu akusinga tewasoma weetadde ku baasoma ekyo nakyo kitunuuliremu olina omusajja nga gwe olina okweyaba kirasiyo oli bw'anaayogera oluzungu togamba nti akuvuma bujjangu nga weetegese obufumbo si bw'abaana bato bw'abantu bakulu bw'oba gwe okyawula nga oli bw'ayogera oluzungu bikunyiiza ddayo osome oba noonya ataasoma munno mukwasaganye ensonga okiraba tolemesa bintu kutambula oyinza okuba nga ogamba nze ndi wano sifumbyo naye nga gwe buzibu socialize with your friends leka bamanye nti weetaaga okuwasibwa oba okufumbirwa so that ebintu bitambula bulungi naye bw'oneobeeyawulako nodda eno kubanga gwe oli wa high class oli wa njawulo ojja kudiba mukama akuwa omukisa sesa kusukawaawo Yesu lyekkubo ge mazima bwe bulamu munyenyeraka yakoze okuseeyiye yake mwebale kutwagala